a super fire baby zeye gbegbe ntundulira owadembera negumya nzigala gbegbe ndaba cause you are my mirror every day bwentudula ndaba mwera gweno nebula bantangate kwansamaliriza zenetira ngabi obulungi babetika natero baguba show wagwan zenedira ngabi nayo bulungi bwabekika natero bagoba wayase uli adobozi chazavaneke episaivo tulero gwendese yo wamwe gwe mwagala ate gwe mwaniriza n'omukwano omungi ennyo so munegateko atwaniriza omuyimbi Vyroota ogamba oti sigamba sina bigamba omuyimbi w'abakyala omuyimbi w'omukwano okimanyi gwadidde palaso kati mukwano okakasa nga kibacha nga mpulira ekyamagero ekyamanyi naye mpulira nina omukisa gw'amanyi okuddirira omuyimbi ng'oyo naye jjo nabaddeko ne palaso nandaga omukyala we Mimi simanyi oba omukwano guyimbako obuyimbi oba naawe ogulimu asaba zino sinagubeeramu naye kyemanyira mu maaso awo nyinza okugubeeramu awo wennyini sooka obuuze kuba tulaba abatulaba bampita Vyroota ndi muyimbi abantu gwe balaze omukwano nga njija era mbebaza nnyo era kyenyinza obagamba music mungi ajja obulamu bugamba ki obulamu si bubi okusinziira omuntu bw'awulira Vyroota music erinnya lye litambudde tamanyi yeddira ki abeerawa yasomerawa akatambi leero tukazingulule tukazeeyo emabega Vyroota music yaani Vyroota mwana mulenzi azalibwa Kirekaawo Kireka banda nze gye banzaala ffe gye twatindigga nga tulinnya ebimotoka tubala emmotoka kukuba eziba ziyiseewo nga tuli eyo Butambala gwe ng'oli wano Kireka kati nze jaswa kuba banzadde mu site naye nga mami wange mukyala Muganda bamuzaala Masaka gwe nkuze naye ekitegeeza tetugenda lemererwa nnyo kuziika bakuziika awo kumpi ate nze banziika wala banziika Ntungamu bakuzaala Kireka mami w'Embalala taata w'Entungamu mama weno Masaka Kaliisizo taata w'eri Ntungamu kitegeeza oli musajja munyango ndi musajja munyango ati nugamba ki sijja kulimba bwe nkuddamu oba nkuwadde ki oba kaddamu awe mbadde nkomye ke manyiyo ne tulwanyisa amanyi gavumenti eno otagibalaako bugagga ogibalako kukunyigiriza otabibala ebyo byonna ogibalako ati si olulimi ate situyiga olulimi okay osomerawa okusoma kati nze kutandika okusoma nasale yange gisomera ku baliyita St. Goleti saa zino weeryali teririiwo wali osomero ddede baliyita Fairways ng'oli muto nnyo okubeera ng'essomero limu wasomera baagasengula agaffe gakyaliyo naye tomanya kirabika baali upgradinga kubanga baateekawo eri essomero mwaka ki ogwo oyingira P1 mwaka ki P1 njiyingira njiza kugamba kubanga P2 yali 2011 kiba kitegeeza P1 2010 no Vyroota tovuga speed P2 2011 P1 2010 P7 omala senior 4 ogitula mu COVID oba otandise music akatonotono okusoma kuno kwali kutya okusoma tekwali kubikuwa nali mugezi nali mugezi ate era singa nayagala kweyongerayo singa neyongerayo era nensoma asiniya twawo wotusinga okukolera effujjo ng'abaana abasoma era abaana abasinga siniya 3 balema okugendamu ne siniya 4 siniya 2 effujjo lyali litya siniya 2 effujjo era nze nali nalingi kuba nze nali wagguma ennyo ku ssomero nnyo nga nina eggume lingi nga nze essomero lyebyagala ate nze byange si bye njagala nze nga nina nanga amateeka aganfuga essomero ligamba nti ssaawa 2 nga muli mu kiraasi ng'otuuka 4 essomero ligamba nti mukuba ekikalu nze saagala kuba kikalu nze ndaba nkuba ekikalu satu yange ngenda kwevungavunga tewakubanga bikalu nsaabikubanga
enchwiri batukubiranga enchwiri okusala enchwiri empale n'ogitunga ne kabeera kadumu enchupa ate kati tondaba nti gye nyambadde nze nayambalanga nchupa era nga ekinene ennyo buli mwezi ngula empale endala kubanga bazisalanga ng'ogigula ng'ogikola enchupa ne bagisala n'ogula endala gisala ate nayagalanga nnyo sala ebimemeya kitegeeza kuva dda amalala mwegali ago tegaba malala ago tegali malala ago tegali malala just omanyi kale buba kangambe buba buto akavubuka mpaga nogamu nekuba ekikalu kuba ne bokuba ekikalu tewali kyovaako naye just wakuba kati ebintu ebyatukozesanga ebyo obukyala awo siniya tu obukyala buba bungi nnyo obukyala omanyi kasita otuuka mu adolescence stage otandika okulaba obukyala obwo nogamba katala bwe kandaba nga nkoze bwenti akawala aziziwa akabi kitegeera byakacupa kusaza akamemeya ate nga essomero tebabyagala so kati sometimes obukyala kapolingi yatuvuga nga okukola ebintu bwe bityo kawala kikojjukira ku ssomero n'ogamba naye habonna bwaliwo naye akaana kano kati nze tenyinza okujjukira weewuunye kati nze na-associatinga nnyo n'abaana abali ate mu kirasi eza waggulu oli wa senior 1 okwana ba senior 2 oli mu senior 2 okwana senior 4 ndi mu senior 2 senior 3 4 mbere y'abaana ba senior 6 5 11 ate ngera mbajjamu lwa nsonga nti nze mu myaka nali muto naye ng'entegeera ya kintu kikulu wali muyimbi ku ssomero actually nalina entertainment effect nina mikwano gyange baali bayimbi naye kati oba baliwa sikyabawuliza wakikola otya okumakinga n'osigala ku mulamu nti nali manyi kyenjagala ate nga manyi nja kukikola believe kwebirivingiramu gwe nga gwe omuntu wali okkiriza nti njabeera njabeera olwo bakuyitaani amannya g'amatuufu obeera weyita Vyroota nyina amanya gange bampita Musigazi Abdul Aziz ku ssomero bana Aziz ng'ovimbamu era gaye kugambe kavubuka abeeramu bakugamba kola kino goyagala kola kino muzukuke mu pulepu obuzibu pulepu yankubyange embooko ate ng'ekyewuunyisa betulekayo nga basoma ku makya be batuleka mu buliri era ne tubasanga era nga basoma kyokka bibuuzo bigenda okudda ate nga basembye twalina nga omwana bannange nga bamuyita Kalyesuubula Habert banenga Kalyesuubula mugezi ate nga Kalyesuubula asoma nnyo ebitabo naye nga ffe okumanya twamutegera kati ye mugezi kati yatusukkako ne tumulekera awo ne tumuvaako no simanyi saa zino gyena nja munoonyako ndabe gyali kubanga yali atuvuga baaba naye kati yakulaba obudde bwe kyemanya ndaba era nange munoonyako kubanga teyalina mpisa mbi yali kyali waffe nga tukimanyi nti muffe abalenzi ye mugezi katwamuva nako olwo subject kyesinga okukusumbuwa kati nze subject yali asinga okunsumbuwa bannange akamati emati emati yanzunza akumanya emati yanzunzira ddala okuva eno mu primary nenyigira secondary emati ekyanzunga balaki emati yanvuga namusajja wange ande bw'oyogera ku chemistry adduka misinde ati nkujjira olwo emati envuga ddala paka senior 4 naye nga timukugateeka kate wali no chemistry naye anvuga nokuba kati ate mu kemi mwabangamu obutopiki bwetwesibangako negamba kati kano konkalina kati mu kemi mwabeerangamu butopiki obwa bagiyita simanyi njerabire ne bagiyita ebeeramu gundi ezo bonding bagiyita bonding chemical bonding yamani balance equations awo nga mbalina awo nga tutuuka awo nga nange nvaayo gwe biki bye mukola lange ne mbalagirira kyokka lange sibagi nnyo da okay ova ku ssomero omala otula ebibuuzo otandika ddi okuyimba n'ogamba kati ntandise commercial music kakati mu covid nga yakajjaawo ntandika okuyiriba endongo
olwakayimba okamaze okawandiika kali awo obuyimba already mbulina obuyimba bwange mpola mpola mbuwandikira ku gita nimugana bamita Walugembe Junction mpola mpola kitegeeza omanyi okukuba gita bulungi gita yo nkimanyi naye nze gye nkuba ya kuyimba nze nganze si kuba eno n'olidda kuba gita n'atiisa buli omu ali awo n'akuba simanyi backcode nkuba yange yakola music okuba akayimba otandika okuyiriba endongo akayimba okalina ogenda ddi mu studio kati studio gye nasookeramu ogendamu yali mu yangambe yali senior nali mu senior 3 bali bagiyita records naye nga nanyini wayo yali mu chope ng'ogendayo bugenzi gata ajja nagamba don't what $1 here nenga ogenda n'otuula nenga oyagala kukola music nga obimanyiira okusiba ku bantu kati gye nasanga Urban Beats producer wange sawa zino nenga naye namusenge yali talina studio yeeya bweya nenga naye alina passion yokukola ki kogamba kale tulina engeri mukama engeri gye yakikolamu ne twegatta n'atuvuga bwe kitobwe kyalina obba studio ekyaliyo teriyo kisabira bubi sagisabira bubi naye nze kyenyinza omujjukiza omulenzi yalingamu oyo nti mwana ebintu bikyuka mwana tozole yanga mama wange yanzikiriza dadi wange sijja gamba nti yali ayinza okunzi yandinzikiriza kwa muzeyi wange yafa tata wange yanfaako naye ndowooza we yafiira nali nakatandika okujja ntegeere wali okyali muto nali muto nnyo kati nze mukadde wange yayiribye nange paka wano wendi osumbuye paka kati olaba nze tenyinza ogamba nti ebintu bituukawo lwa nsonga kuba kati nze singa muzeyi wange akyaliwo singa sandibadde muyimbi naye tayagala obeere muyimbi nze sijja gamba nti nali engeri kye nali mumanyiko timujjukirako yali mukambwe kitegeeza mu bufunze ogamba senga yaliwo senga obudde bunakyangamba soma singa kati wandiwa aba kati singa nina ebitabo nga bimeka nina gundi nina diploma mami wo wamugamba otya nti njagala kuyimba kuba abaseera ebisinga abaana bewaguzi nawulya bulize omwana wange yatandise okuyimba naye ggwe kirabika nti nno wamugamba era n'akwaniriza ekyokera ddala nze mama wange nze nkulidde mu bbaala banzaala nze mu bbaala batuzaala mu bbaala tulinga mami wo ayina ebbaala oba yali akola mu bbaala yalina akabaala akesaawa zina era akyakalina akyakalina naye ngera nze nkuze anzadde nga alina akabaala ke mpola mpola kati nze nkulidde mu bbaala nkulidde mu ndongo ngenvugira mu matu nga nyonke nvugira mu matu so kati teyaŋŋaana kukola ndongo era akayimba genasooka omukuwiramu bakayita amala akakayimba kange kalimu rastaman dread biki akayimba ke wasooka ate ne kafuuka ensonga kenasooka omuzanyiramu kuyimba bwe nalina nagamba kayimba kalungi kwengamba kale mama wange teyanzibuwaliza bintu teyankotogera bwe yakawulira yagamba kalungi kajja kukola kitegeeza ye fani we yasooka fani yange kubanga era yali mu ndongo endongo agitegeera endongo yali agimanyi awo omaze okaproducinga agamba kajja kukola otandika okukatambuza kale ate si kenasooka n'okuta akayimba kenasooka okuta bakayita love me too nenzirako akayimba ako bakayita kati nenzirako ako amala bwenina mala okuba we namutera yagaana okukola lwaki lwagaana kwegamba nti munaye oba mupya ate sometimes olina kye bayita time yo bwetuuka buli kimu kyekola munaye okatwala ku TV okola video wasooka tambuza audio nasooka tambuza audio twatambula nno ebyaddala ku radio konna n'omutwala saasooka agenda ku radio kubanze twali tubatya munaye abasajja ba radio abo nasooka ntambuza ku library bano abasala music nesooka tubatambula nesooka tutambula tugende Namugongo ku bigere tuve Namugongo netugamba nga twakolanga netugamba kati leero tugenda wano ne batano bazofuna group gyotambula nayo oba oli wekka nze nafuna edda abanzikiririzaamu batano bange olina abakukkirizamu nga tonnabakuba hiti nga tekisangika naye nga kyo bwe kyali era sawa zina tukyali nabo lwakuba mulimu abamu abatuvaako abakongoka olw'ensonga ya nsimbi
akasente kajja notandika notabawa si kukajja netandika obbawa engeri gye baali nga bali in charge ey'akasente ne batandika okuba nga kali akasente kabavugamukko ne twawukana mu bulungi si mu bubi era kyebakolako mbomba ebaza ne twayawukana. So mutambuza endongo ku library zonna almost mukireka banda wonna otuuka otya gamba ati kati kanzitwale ku TV ku radio kati mukutandika nze okufata TV ne radio ntandikira kwamba bakaita byofaanana byofaanana era gwe nasooka nokolera video nalina dreads era TV gye nasookerako okutwala akakayimba bali bagiyita Spark ngoma zokola video wagamba kati TV noziwandika ku lupapula nogamba nsoose ne Spark olwo ku Spark tulinayo abantu ab'enjawulo DJ Pofia abakuba endongo betumanya ab'enjawulo bangi nnyo ani gwogamba nti ku Spark ninayo ono oba kyaliwo yali alinayo gwamanyi munda kakati eyatuwa enamba y'essimu yatugamba manyi omuntu gwe muyinza okusookerako okufata amangu kimujike gamba okay katufate Kheem kimujike akola chieza.com simululu kati Kheem omutuukako oba omukubira essimu twamukubira essimu natugamba mujje ku wano musangewo lunaku lwetu ne bwe luti abamu bw'okuba essimu n'omugamba nina akayimba kange njagala kaleetaawo agamba sooka okansindikire mmale okukalaba teyakibagamba teyakitugamba era tulinnya Zugu twali babiri nze ne Kyali wange ne tugendayo ku Serena wakwata twamusangawo twalinda ne tulinda najja olwajja n'atuyitako natubongako awo nagamba kanzije we yagenda yasooka n'akola sho neggwa mwatuukayo sawa nga 5 ne mumulinda najja sawa nga 6-7 n'ababongako n'asooka n'agenda n'akola sho n'akomawo natugamba kanzije natubongako awo n'agenda n'asooka kukola chieza.com neggwa kubanga okumanya yalwayo twagamba noga mwana watugende mwana musajja tumwesojiwe musajja tumwesibyeko tugende tusigale tulinde shwegwe tubuwa akayimba netuyinda sho neggwa temujike najja netumusindikira akayimba netumuwayo n'ekyesatu akayimba yakawulirizaamu oba mwamuwa flash oba CD n'agenda n'akajja yali akawulirizaamu kwatasooka kamusindikira ku WhatsApp ku WhatsApp n'akalabamu nagakajja kukola netukamuwa netumugigayo n'ekyesatu n'atugamba muddeeyo mufune ttiimu erequestinga ennyimba olaba wadde bukodyo muddeeyo mukole ttiimu ate mugisabe ate olwedde nga mumuwadde akube naye ate mukasabe akazanye naye nga olwedde ffe bagamba okufuna ttiimu olwedde weeri nga bagita ttiimu ki bagita Vyroota olunaku ne lukya yali Mande tugaye program ya Kheem tandika ku Mande ne tutuula ku TV Spark samusamu ne requesting oluyimba Kheem nga request azisoma puleme byofaanana by Vyroota kale tujja kaisamu tujja kaze tugamba nagera tuzanya ne lulinda lwasooka yazanya ne tugamba nekiki Noba makale njanyinzo tuyisa mechati yatuzanya. N'olwaddako ne tugamba musajja kiki bannange. Musajja twamu. Tumuyisa mukasi mugambe anko ngamba ako. Mugamba nga tumugamba kwe tuli nenga kyakaguniza fetasiraba. Okumanya request zalinga nyingi basomanga request nga zine ku top. Nenga bali ku page ya Spark abamu bazidilitingawo. Nga nyingi nnyo bwana nazijjako. Nga bazidilinga tabazisoma. Roza lwachali. Ndesimanyi. Neze sijja mwenenya nti Kheem kubanga yampa obudde big up on yourself. Naye ndowooza teyandi tusuubiza oba kyatabagamba nti nno yalina obeera ne producer ate producer yakuba teyakibagamba kirabika naye ate nze kyanyamba ate okuzanya ku Spark naye nayo kyaliwange bamuyita Nico
ninga tatali nnyo ate mu bya kuzanya music wabula kala akolayo bukozi ninga atali nayo access kati nabeera nga nteka mu program ya 21 questions ng'etandika nantekangamu awo awo webatandikira ngamba kati awo ku Kheem wonyine ku Kheem jikawe twava nze we nava okutandi bulungi yakunyiiza n'onyiiga yanyiiza naye sija simunenya kunyiiza wabula yampaliriza okuta tune binakugoba yakuwa amagezi yampaliriza okutani sija nze siri kusigamba oba munjogera mwogerako bineda simwogerako bubi naye akimanya ekituufu era naye ajjukira byenjogerayo bye byali kati atandika ddi okukuba simayo balyanzanyeeko kimujika eryanzanyeeko tanzanyangako omusajja olina endongo mu county siminako buzibu mu countdown endongo yeri namba emu obudde buno netagikuba simayo balyanzanyeeko kubanga ate ebiseera binalirabye nti anzanya ate kati ndi bize nnyo kati tulaba kati ate waliwo n'abasajja abalala b'NTV bakajja banteke mu countdown zaabwe olwokuba balina kye banjagalako naye nze sibalinako buzibu wendi TV ki oba radio ki gyogamba eno yo mullo yanzanya from day one nze kyenyinza okugamba radio eyanzanya from day one waliwo radio Mutesa Pro yakolangako oba yali Masaka oba radio ki radio Buddu eyo yo era big up on yourself Mutesa Pro kitegeeza bagenda omuteeka kusanyuka ode Mutesa Pro agenza okujja kweni base sanyuka TV ode nga tuli bakyali abantu ate kye batamanyi kitegeeza yito muyinaako buzibu simuyinaako mbwa omusajja wa ddala oyo omusajja wa amaanyi nze mwa respect big up on yourself nze siyisaawo simuyisaawo kuba nze njogera mazima kali kana akayimba okavaako Kheem jike akwaliza okuba akalala kafuuka ensonga kafuuka kati ensonga kukateeka ku TikTok kati ate nze gwolaba nali nzolo ya TikTok ngogateina kyengamba ngamba TikTok teina mulamwa TikTok just biki bantu nga saagala TikTok nga njizoleya nga tonnabalaba bayimbi balala beekoledde ngamba laba ne nga nze ndowooza TikTok just kamu bubiri just ngekuvaako nga nze njagala kutandika nga njagala njabeere nga ba John Black azanya wacha azanya wano nange sobola ozanyawo okyayina amalala g'ekivubuka nange sobola ozanyawo bakukakkanya ogamba kanzire ku ground banzikakkanya tiimu yange tugamze tugezeko TikTok tulabe tuteekayo akayimba kandi bulungi akayimba ne kafuuka ensonga netandika okukakkana nenzikakkana nemanya kati era sawa zino kyoba omanya TikTok econtributize kinene nnyo ani muntu ki kuba ku TikTok nawo kuliko bakabaka baayo na TikTok ani go eyakolera challenge ku TikTok n'ogamba olaba n'ono agikoze kakubye nzijukira omulenzi yasooka okunkolera challenge ku TikTok nga alinamu ku following bali babiyita Brand Nails ebiseera bwe yali akola mu njala n'essaawa zino simulaba mu njala alina ebintu byakola sibitegeera balina ebintu byebakola simanya byaka birimu ssente biri awo ssente za online obuntu bubeera bwe buti ne bwezimba bubanga akadaala ne buddamu ne bukka ogwo mulimu nze simanyi ndamubuzaako naye nga yasooka okunkolera challenge era yasooka okuŋŋamba ti mwana nakayimba kaakabi yasooka mu kukakola challenge ne Liam naye n'akola Liam voice ya Liam najiraba actually yajja ne ku studio Liam big up on yourself brother musajja w'amaanyi ebiseera ebyo kuba wajja ng'olinga azze mu kiti kyabwe Liam voice Unknown Victor Luzi nga olinga ze mu kubo lyabwe teyakuba nkokola ani Liam kadinza n'okugamba mu bayimbi olaba nga obogedde abalinga abaali benalinga ali mu kiti kyabwe mu bayimbi bonna yasooka ovaayo n'agamba ono mwana wa kabi Liam voice
kyovula bayekyali wange bali abalala si bakyali bange naye nga womwogera bwobasanga bwembasanga tubasanze abantu twebongako naye nga si bataano bange kiraga ki ekyo kubanga endongo si bwetyo bwe yali ekyuse mugikyusizza oba just amanyi waliwo omuntu ayinza okukusekera naye nga munda si bwe kiri nze kyenyinza okukola kindaga ki nti kale ne bwoba kale omuntu ne wabanga tomwagala kirage bulazi kirage nti muyiseewo buyisi dasi muyiseemu twakomye tumanyi tugenda eri nga betukomawo twakomye mu kusoma ng'otudde senior 4 osuubira okuddayo okweyongerayo nze okujjako nga tusoose kutuula ku tebula nemuŋŋamba nti ogenda soma booti ne booti tugenda kuba nga tukuwa ssente bwezi ne bwezi okusoma abawagizi bo oba muzeeyiwo mama wange yanzikiriza okukola kyenjagala naŋŋamba kati genda oyimba abawagizi bo tulina otuula ku mmeeza nga abawagizi be bagala nzireyo nsome kati bwe naddayo okusoma ani anakola music kakati ekitegeeza okusoma togenda kudde kusoma kati nsome ki okay okuba akayimba obotola bakutuuka okutwala e Dubai akasimu kajja katya ogenda otya e Dubai Kenidoni ankubira ngenda kunawe mnagame tingenda kubukinga njagala kubukinga kushe Dubai nesa alina passport ne passport najifuna nera yansumbuwa kitegeera mukufuna passport onakulutuka ninye enyonyi nga omanyi first experience nero akuba experience yanasoko ofuna mu nyonyi enyonyi yo nungi ewoma lwakuba experience yanasoko ofuna mu nyonyi njala kunuma njala yakulumira mu nyonyi babo mubamwe mmere tiwakimanyi adi nalize simanyi nze nayo ze mmere ebera mu ebera y'abalodi so njala ne kuluma nga tosabye mmere njala numira mu nyonyi awo ne chali wange yalimu nga manyi ne mwebuza kunangamba abasajja bagambe abakyala bayita bakuwe mmere emmere yafe bakiba pasenja kumuyita banaye na enjala yali ennumye kati mukulya emmere enjala yadde ennumye naye ate mukulya emmere ate nga nayo ntono olwezo nga ati nno olina interview gy'ogendako atugenda kudduka mu speed katini nnyo ebisinga tujja bifuna interview endala enabeera gye tunaleeta mu maaso awo sooka otugambe mu omuntu bwakuba hiiti abantu osobola ofuna amasimu ag'enjawulo ne mugiramu n'ensonga z'abakyala ne bakwetega beetega ennaku zino ku TikTok ate kwe bali b'amaanyi nnyo muwala ki yali akwetezengawo ku TikTok alina following n'ogamba ono tajja kundi bangi ani ali ku TikTok waneetega ne tojja kundi sijja boogera ne watabanga alina mu kulinnya abakyala bangi naye okubanze kati nze okunfuna muganda wange kizibu abakwini boxing obagamba otya thanks for loving my music oli bwajja nakikubawo nagamba mwanjagala mubuuza ebibuuzo byange bimulema nga asikawo olina interview nsooka kuteeka ku interview oteekawo nti kino na kino ati onjagala kati osobola okukola kino na kino gwanjagala waliwo yali abiyise osobola okugumira kino na kino waliwo yali abiyise ate wali yali akiyise kibuuzo ki ekisinga okubeera ekizibu kimu kyokka kyoba ogamba ensi mu interview ekibuuzo kitya kyogambe ku interview byogamba abakazi kyembabuuza kakati ekibuuzo kiyinza okuba nga kyembabuuza sijja kyogera ekisinga okubeera ekizibu kimu kyokka ancerekereze kuba nyinza obbabira ku bigezo okay omujiji gwo gulese alien skin gulese tomudi gule bamu abaana ngali yambo yagamba omwana ono asobola ani bw'otunula n'ogamba omwana ono mwali kinyinza okugamba abaana bayise ku TikTok gwe kunomulaba nga abotodde ku TikTok abeera w'amaanyi abamanyi abamu ne talent tusubire collab n'abo abaana omujiji gwa TikTok bwe baba baagadde
baba zene bangamba tukolemu tusobola okukola. Tulabye alien skin ng'akwata ku bantu abaali babuledda. Twamulabako ng'aleese yanga mulo n'amukomyawo n'aleeta omusajja wange yali yazze mu bikajjo erinnya ligenze Dax Katero ne yakoze naye kolabo gwe kiri kitya. Kati nze muganda wange ndaba okukola kolabo n'omuntu sisinzira ku linnya lye. Nze nsinzira ku kiki tufulumya. Kitegeera. Nze sifa ku linnya lya muntu mbu alina erinnya fine asobola okungattako nera tusobola okukola ekintu nga tekivaayo fit. Waliwo abayimbi bano betumanyi ababadde bakikubo ebbanga lyonna, waliwo yali akuyiseemuko ne mwogera oba bakuba nkokora? Waliwo yajja era babeera munenzi saagala era boogera munnange saala bayisaamu. Kiki otyanko sitya wabula nze ndeka respect ku muntu nga bwe nkuwa respect olanga bwe njibawa nti sobola boogera nange bwe njagala bajimpe. Baba wa respect mwe kuba babayita bayimbi ba TikTok. Nze sifudde kumpita muyimbi wa TikTok ne kasita music wange abantu bamuwulira ate bambukinga. Tekikuluma tekina kinyumira kubanga ku TikTok era kwe bantegeeredde nti ni muyimbi wa TikTok. So babaaniriza yanze banyanyiriza naye mu kusooka tebanyanyiriza. Olaba ku kayimba kange akasinga okukuba ennyo ndi bulungi tebanyanyiriza bayaniriza kayimba. Naye kati obudde buno kati ate risiki lwe banyanyiriza. Owulira otya okubeera n'akayimba kali mu trending obudde buno ku playlist z'abantu ke kali mu nnamba emu ate akatadde mu nnamba emu akateeka mu nnamba bbiri? How do you feel? Ekyogera njagamba nti I'm feeling happy. I feel happy. Okubanga olimba ngalo mu countdown. Nekirala I feel appreciated. Okubeera nga omuntu akwa appreciate nze naga muwano no mulungi. Okay. Nga tumaliriza abantu bawe akapera. Tobalewa mu ka risky. Kali erindi bulungi. Super fire baby. Zeye gbegbe ntundulira. Owadembera negumya. Nzigala gwendaba cause you are my mirror every day when tudula ndaba mwera gweno nebula bantangate kwansamaririza zelnatira ngabi obulungi babe tikanatero baguba show wagwan nze nedira ngabi nayo bulungi bwabe kikanatero bagoba wayase uli eddoboozi kyanzabivani aka Episaivo Kachumbari TV. Bwa.